Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate ng'anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Laba mama wange juzi twagenzeeyo okumulaba omanyi bwe nage disturbed ngendako wemba nkukubiddeko lusi nengendako ne wakekiweka nenjogerako naye nangamba nabadde wano nempitako waneno mu kitabo kya Katonda nensangamu bunooti bwe nawandika nga mpandika ebintu bye nali nsaba guno omwaka
n'agamba wembiraba ebimu ng'abikuwa Katonda nsanyuka wembiraba ebimu nga tabikuwadde nga nzirayo nga mugamba naye kakati ki ky'otegeeza kubanga omwana yakusaba dda lwaki tomuwa ebintu bye yakusaba maama agenda amuyombesa ye n'amugamba mbadde nsaba obeereko siriasi omwana yakusaba nti kino nakino guguno omwaka guli mu kuggwako wadde ng'amwebaza ebimu by'abankolera namugamba twongeremuko ku maanyi wetuukira mu 2026 omwana omu ebintu by'abakoze eki kati mwe muli eyo mutambuza erinnya lyange mu masabo my mother is praying akaguno nga tegunnaggwako njakugulirayo ekirabo yakugula olugwenga lwa bbeeyi naye nga luwanvu sina buzibu ku ngoye nno empanvu kati nno kwesiva simanyi nno lwaki ankulaba nonyumira n'empula okufa naye waliwo akyannemye wayambala empala empanvu nga yesiba bandana ku mabeere amanyi no bakwasaako mbu yesi private party y'ebbeere nja kumukuba lwe namusanga akikola njamukuba oluyi namusanga akikola naye but you guys I'm so proud of you ne Faye mbalaba omwaka tuguyiseemu omwaka muguyiseemu nga tetweriddeemu nkwe nakyagadde ekyo nakyabye naye nte nkimanyi your fake friends by the way that we are proud when is our anniversary first right March 7th lwe mweraba ebambi either that's why I was being a side chick kati bana side chick association weri ani agikulya Faye kati kati Faye reporting authority ebeera side chick kati labayo mi we nali nkola association eyo saagikola nti no nali njikola nti inze oba Luganda has gone saagiteekawo with a motive of driving people away from marriage or anything. No, I just wanted people to know about side chick in pisa. That is one. And actually, I wanted people to know, Inti, you can. So, subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde bannabadde ogamba ki wamma kati kibye kyawo kyembuuzizo muze ne kamera tuze twesigulire bwe tuba tuze kolera nkola ku kamera ya taata waffe ka kamera y'abazadde naye mune ekizibu ze kyendaba YouTube bulinga baagigulirawo ffe bwe babasasula zigo nga tetumanya sente tezinabawera muka ali atya muko yantuma mami beda ke kaliko nanti era sikyagala muntu amala gampita kati mbadde nsaba kulaba ku ttatu ze weekubye ne ya mama neno nnungi ate eri eno infinity tattoo eggwerayo ku mukono gwe kati ojiraba ng'eweddeyo omukono gwe gwina kuba waneeno kuliko ki linnya lyange Sugar Lovins naye newenze nali ebyange mbulamu kakeesi nako kajja kati bidabadde tebibaluma baba tebaluma enakulabako ng'ogirina kati ate ye abambi abadde teyekubangayo ttatu ebadde first tattoo ye wamukase mpulira nga muli Sugar ye yakase Lovins naye waali kati noleka nkubuulire usually oba ne Faye namugambako nali ku mubiri gwange ojjukira gwe yampumuza amatu oba okijjukira nali seewumulangako neyekweka mbasevenisi wulira mami nze nali seewumulangako ku mubiri gwonna kati nagenda nenfuna nose eno nga just kufuna pain wefulumira nenfuna era we nasooka owumula ku mubiri gwange nnyindo okitegeera kati same applies to tattoos wembeera nga sina wengenda kukaabira jjukira kati ndi loona bwe bityo kati awo ngenda wamavini tatu ne mugamba kyali loona nkimanyi kati mbadde mbuuza wabadde wekuba ttatu lwaki I had something I was going through nali ngenze kwekuba ttatu by the way yali yakugulu kuno ne wano ku kisambi naye ink gwe njagala n'atabaawo ngenda gisketchinga later kati nengenda nali ngenze ne omanyi papa ntambula naye bamanyi yes so kati nali ngenze naye
so ne bandaga bu infinity tattoo nze no ka infinity tattoo wano walimu ekigambo forever nga njagalako omu ne bagamba tekagenda ku muntu atya papa n'agamba nange kankalabeko n'akasiima n'agamba batuteekeko n'aleeta n'ekiteeso nti mu kifo kuba mwali mugenda beera mu bigambo forever n'agamba ye bamuteeka erinnya lyange nze banteekeko eriri ngaawo omulimu gwange muno mulimu ekigambo forever kya infinity tattoo kati gwe wali weetegese oteekako erinnya ly'omusajja no kati nze kasaya kireetanga suggestion me I was positive about it because already nali ngenda funa tattoo ngenda beera mu ekigambo forever naleeta option mama olaba otya mu kifo ky'ekigambo forever no bateekewo love nze wange bateekewo sugar ko nze it's okay ninteekawo ne banchonchona awo abantu batandika okumirira panado basasula eza removal joli be batusasulidde zino eziteekako zino but I feel like these are just decisions buno obuntu layisi kati osooka kajjako ako seetaaga kajjako omujjukirako ezo memories because it happened era God forbid by the nze siraba kwawukana kwange na bba wange naye God forbid naddala enjagala gye yanjagaddemu sikulaba gwe bbaawo namusiima bba waffe eyisa akusiima yonna gy'oli ekyo njagala kimutegeeza sirina kye nali muliddemu omusajja Nigeria nga boogera oluzungu bekubira video call naye nga sirabako you have received ne ngamba feyi nedda ekirala kweka mawube feyi omusajja okweka mawube musajja afaanana ati alina engereka ngereka is what zinegana amanya gepanga if he has that thing ngereka otekako gundi zisepulingi banaye nedda ebyo nabibaganye nagaanidde ddala ebyo no era gwe tobiddamu naawe no olaba mama kati kankubuulire point blank mu camera nze omanyi siina buzibu na muntu yenna until I'm triggered era nze n'entalo zange zonna nsobola zibabalira zonna omuntu asoose kuntinkuula bw'oyogera nga nzijja nga twabika ate twabika mu mumwa ne ku gurawundi kyekyo watandise okuloga byonna sina kyesitakula ndi muwalawo kati ayomba kitono n'aloga nnyo oyinza olabirawo ng'otambula nga tomanyi gy'okuba kati eddogo lyange eddungi dikuwa visa ova buvi mu ggwanga n'ogenda mu ggwanga eddala n'onva mu maaso kitegeeza likukyusa mindset lyali kukyusaamu n'olowooza ebintu ebirala ng'okubeera kadaama bwe bityo nga kyobaddeko ekya kamera kati olwo kigaanye kati ani yabikugambye ebyo naye leka nkubulira olaba buli muntu ampita omulogo ng'omanya yagenze n'ankwatamu nekigaana bagenda naye obuzibu abasawo bammwe ba transport owange wa simu abammwe nsobola obbanoonya ne mugamba ankoofa akinange owange wa simu togenda kutegeera gyali ate simu ye erimu code plus n'ennamba endala obufumbo buli butya se bwina buzibu siina 2025 akoza atya we nali ntandika guno omwaka nali ntudde ne baddodo endala nali ntudde mu woman up oba ojjukira nenjogera neŋŋamba nti guno omwaka baguyita 2020 sugar and indeed it has been 2020 sugar you want to argue with your own keyboard but it is evident sugar gwe wasooka okuggyako akantu si ono naye nabadde mbagamba abantu yes kiki naawe kiki omuwala oyo lumu gwatali nziba ayogera ebintu by'ekisiru we bitajjira kamala aba omanku Airtel oba kuliko nzo olaba ssente nnyingi n'otabuka n'otandika okuoya ebintu by'ekisiru kanjikutere ku WhatsApp kati munnaaye omuntu waba agamba the Lord has manifested himself in my life nze ndi wa ddembo kikozesa natandika omwaka nga ndi single natandika omwaka nga by the way natandika omwaka nga abantu oyo omugaye tumaliriza
tumala kumaliriza siva mu kamera lwakuba ye ani oyo oh no watandika omwaka ng'oli sinjula nga ndi single. Sadly single by the way, because I've never been single, but I was seeing a married man. The one we fell out with. Yeah. They were not decisive in a way wujja. Lero ne wewozaako kiri, luli ne wewozaako kino. Nibanka. I love that 2025 munvumye paka kunjagala. Banvumye ne bamanyi ne batuka ekiseera nga you don't have an option okujjako okwagala sugar. But my fans are confused. Bali very, very confused. Yomu yajja kati leero anti omanyi bulijjo embeera mu live bagamba sugar jako filter Rachel gira mu original ne ngaba ne bano filters zezaabwe baziraba batya. Kati yeyo gye bayita filter emala okweteyako ka oil kange nenyirira awomba mu filter. Jamu filter sugar Rachel gira mu original camera oba oli muddugavu ng'oli mulungi. Kati leero bakomawo nga bakuwaana bitya bona babadde leero bakuwaana ekikiggwe. For sure you're beautiful, you look nice. Okitegeera olina gwolangira ebizigo kati nina gwe ndi mukula mbadde nkozesa ebizigo bye naye nga teyansasula nga ndikira nti wengula neŋŋenda ewaka kati mpaka lwakizudde nti alina okukuwa kubanze bambuuza buli lunaku mu live sugar okozesa ki sugar okozesa magala bannaaye tannampa sente za bulango because okumaintaininga skin yo si kyangu okitegedde noba ng'onyirira bw'otyo so omwaka guno toyina kyogamba nti kino sirina mukama omusajja wamumusaba oba yakireese buleesi kati leka nkubuulire when I was in all my buli relationship gye mbaddemu nzukkako n'ensaba ekiro naddala nga tuyombye bwe nfuna misunderstanding n'omusajja ne ŋŋamba Katonda give me a sign that he's the man oba give me a sign that he's not. Bw'aba si yeye mutwale anyanguyira okunviira like era bwe nkuta omutima gwange tegunnuma nkuta mu bulungi nga newe nkusanga nkubuuzaako nga newe mba ninamu ssente n'onkubira obuzibu nga nsobola okukwokyayo nga gwamanyi. Kati the same applies to papa now. Era namugamba bannaye waba yeye ndaga signs impitirivu zinneegezaamu. Abasajja bonna be mbadde nabo tebantwalanko mu bazadde baabwe. Yes kyekyo kitogenda gwe gyagala genda kyekyo mulamu feeyi abasajja bonna tewali anateko mu bazadde be. Yes ani kye ŋŋamba oli gw'olinga gwamukatiriza simukatiriza naye alina obbeeramu amagezi mwe mumanyi kikasa tonakulula kakesi kati gwamanyi nedda kale ekintu kyangu nnyo walaba abazadde kyabalala twogera amazima walaba abazadde kyabalala muzadde ki yali akuweerezaayo ku mukeeka tewali muzadde ki mwami ki eyali akutonedde ekirabo mwami kyako eyali akwokyezzaayo ekyokokya tombuulira kasajjako kali kanaku nnyo kakubira ne ku airtime ne kabiipinga banange nedda ffe ifuluma tukola akantu ojja kujja nga tukola akacyano yaffe namukubira banaye nedda ku airtime banange yo gwe naawe era okyasasula uba ani okubidde Dr. Dennis ani agenda oyambako okitegeera Dr. Dennis oyina ennamba imukubire ku yiyo ali too intentional nti mwogera ku bye mwagala okubeera enkya like owulira nga omuntu mu plani ze mwoli okitegeera naye gwe omanyi ng'onyumya n'ebbaawo omanyi ng'onyumya n'ebbaawo muvudde mu sexi amaze bulungi okutuuyanirako nagamba naye mwana njagala emmotoka yange eno ngikyuse awanene emmotoka zonna zaffe era etagenda kuba yaffe gye bali mukundeetera Nowa eyo yange omwami wange
ngamba eyaleese essimu yaleeta naye kati njagala kumanya ono mulamu ompozi yani Hajara ono omwana ani amuzaala Hajara sikutegeera omwana mumaze omuwa ebintu nga sinaweza bintu mu kakeesi kati nno olunaku date zaro zijja ono yeggwe anti eyo photoshoot ya luyimba lwange by the way tugenda va mu kantu owulira oluyimba bakukyusiza sikyagadde oluyimba Gibbs Bridals lwegenda okwambaza nduluyinze video yadde before this year ends. That is next week. Yes, oba early the first week of January. Yeah. Ne audio ino kuba audio yefuluma etulayo. So omboti omwaka mukama akwaddemu omwami. Antegeera nga ye mwami. Yes, ekyamazima. Are you contented? Yeah, very much. Very much. Omanya okyuse nnyo sugar. Nnyo. By the way, even discipline wise, he has contributed a lot. Kati kambagambe ebintu ebinyambyeko okukyusa empisa zange. Okusinzira ku nga bwe zaali nga nakajja. Kubanga luli ebintu ebinyambyeko mwe muli Omulangira Ndawusi, mwe muli Mami Beda, mwe muli Baby Keisuko, mwe muli Faye, mwe muli omwami wange. Omwami we kintu kikulu. Kubanga ye maama wange enkuza gye yankuza mama nga nzaala. Ye what sugar wants, sugar gets. Oh, yes. What Faye wants, Faye gets. Mbadde ngamba batwakwogera ddi. Okitegedde? Ku graduation yo yatamala n'atagenda kukola yaddi. Naye nga twayonoona ssente. Ebyamutikira ebyokujjanjaba abantu abagenda okufa. Kintu ekyo kinene. Kyekyo ye yangamba nti no mulwadde wabanga ali kumpi fa ye gwe bayita. Najja n'agamba omulwadde. Wagamba wayalo ngamba wasooka kungamba abagenda okufa. Inze njogera ebigambo byasooka kungamba. Palliative care yakingamba luvannyuma. Nangamba omuntu abagenda fa mugamba oba ofa oba tofa era ogenda fa. Kati bwe yangamba walaayi. Sikulima. Mbedde naye nga jjanjaba abantu. Alina customer care yafa. N'agamba nti nno kati kino ekirwadde kigenda kutta mpola era gwe essaawa yonna kapooti. Ekyo bangambye waliwo omusawo akikola ku Cancer Institute. Nagamba ogenda fa bibyo gw'amanyi. Wojjanga agamba waliwo omusawo bamuyita oba musawo Namaganda oba musawaani. Bangambye agamba bw'ati abantu awo Cancer Institute. Gwe nno oluddewo waliwo abanna abali wali abatalina kitanda. Ate ng'olwedde oli mu wiiki yo. Kati si kyekyo fe ekyagamba kyakola. Bangambye waliwo omusawo Cancer Institute era bw'oba olaba programu yaffe eno musawo bambirekera awo abantu bakutula omutima. Kati kyegeze omuntu aba abuzalina kusatu abasobola okutuka mwezi dakiika. Bamuyitanga maama abakyali baffe mulwadde nnyo n'abagamba. Kati nkole ntyo oludde agenda ffa. Kati mwagala nkole ntyo. Oyo omusawo ali ku Cancer Institute. Anti kati awo omusawo ali ku Cancer Institute w'otegerera nti nno nsobola okukuba oluyi ne bye wasomerera obusawo ne bibulawo. Bane nsolo mukuba nga sikoowa. Nsobola mukubaakuba. N'omufu agenda agamba yes muwala wange yamukuba oba muganda wange yamukuba oba mukwano gwange yamukuba. Kati sugar okikoze etyo omwaka guno okubeera nga oyina obulanga obusukka mu 4 mu 5 nga buli consistent olina abayimbi abakubira nga sigwa abanoonyeza nga bagenda kuwa ssente si kunyumyamu. Waliwo najja wano Famous ali mu kujja. Atwamuko oyo ali mu kujja. Papa yakitereeza. Yakitereeza. Bw'aba teyakitereeza. Wali? Aliwa. Ali ne papa. Bayinza n'okubanga papa ali yekka. Wali? Anti tebali bonna. Wali ebyadala Oyo nawo zaake saawa namba saagalira ddala. We are fine. Kati no papa ayagala n'akayimba kapya akayimba ka Famous akapya ke yakoze ne Justed. Papa yamusiima. Kati awumusiimi. Kati era azze. Sirika ebyo omuko kati gwagamba nti tayagala batayagala. Muko yandeetedde olugoye. Okitegedde kati naye Faye omwana ansaze. Kati nno gamba nange zange zengula nga ntwala ewaka zennyini zaatuulako. Wallahi nga zikyali mpya bwe ziti wasule wange avaawo n'engoye nga 8. Doli yangamba mbw ayagala Amos tumwagale babiri. Gira obeera nako nyinza omukuba kiboko ne mmoto. Wallahi yakinsaba ku kamera woba wakana gye kiri ku YouTube yaffe. Wallahi beera nako yagamba nti okimanyi katooko kateemingi kaleme genda nga kasulaasula
sijja byagala nefe yokusula ewantu ewalala wakirijjangu ewaka because wo kati no eri ewaka emunyonyo twabalekeddeyo buliri mwina bunene nnyo weebuti so kakati kati this first and foremost nze nasooka kubeera kitunzi mu kusooka nga sinaba kujja mu mawulire kati I know sales and marketing discipline. I know how to approach business kubanga nze nsobola okutunza skirt ng'obadde okimya empale nenkunnyonnyola ebigambo byange nebikutwaza skirt. Ekyokubiri baklanti bange mbawa value for money bw'olanga nange tewejjusa newe kiba kyetaagirira kukufiirako era bw'oba onneegendereza ntuula wano tebakusasula bulango bakama bange bayitawo value for money omuntu amanya sugar buli wadda I make sure you're there okitegeera then ekirala I have a good working relationship nsobola okukkaanya naawe ebiseera ebisinga abantu bensanze mu business nga baali bakozeko I'm sorry to mention muyinza olowooza nti no bambasa bulo baki naye ne ba big tiktokers abatusookayo abalina numbers kuba even now numbers zange si ze zitiise nnyo ndi mu 20,000 but my engagements zimatchinga n'ezammwe abalina 2 million anga basookayo kati amalala mangi okitegeera and then abaana beeyongedde okugula viewers bayita followers oguze ba followers tolina engagements. How do you have a following of 2.8 million oba 3 million nga video engagements zaayo eri mu 10,000 after 7 days? Kitegeeza natulako mu meeting emu ne ba tiktok asigenda bogera mannya ne ba negotiating a sente nga balaga nze bagenda kumpa sente nnyingi nga tenina numbers ntono nga oli ali unsatisfied muntu kulingiriza musowaaniyo sigenda kukwata nze sente nga shuga omuwotya emiliyoni 3 nga nze ogenda kumpa zino ebikoze bitya ne mugamba my friend badde nsaba tukumeko live essaawa zino ekyo kintu kasiko kye yakoze tukumeko live tulabe ennamba ani asooka owezaako abantu ng'alina emiliyoni ez'abafollowa n'ateekako live nga kuliko abantu 7 ku miliyoni 3 yes kisoboka ekikiggwe anti ennamba zibangule ng'alina ba followers miliyoni 3 eri abantu nga balina following ng'eyange 200 naye ateekayo video n'etava mu 7 okumala weeks 2 okitegedde kitegeeza bano ababa following abayagula bagule abayabagula then oluusi abayagula account ng'already eriko numbers ne beeyongerako bwe wali abo abantu abaki my followers are organic kyova olaba nze mbagamba oba onjagala njagala oba tonjagala njagala like kikakatako okunjagala because atonjagala olowooza ngenda batch okitegeera era natula ne mugamba ezo sente bali muzikuwa kubanga nze kisooka I'm even a journalist ogoki I'm a journalist I'm an influencer okitegeera you're just an influencer I can reach a wider range than you can olaba empewo eyo ku radio okwo frequency eyo ekoona awantu wangi nnyo yadde ng'abantu baagala okugamba olaba tiktok era gyova ne gye bulaga oli alanga ne media house oba alanga ne YouTube muba temwekwatamu okitegeera so I have real engagements apparently tiktok yange buli lwengenda live bagisasula ani agisasula tiktok bakusasula kati saka withdrawing sente emirundi 3 bakusasula batya nga si birabo just kasante kako live nenjijjako stage waliwo simanyi ngeri yaginyonyola naye waliwo stage eyo gy'otuukako so probably bagifuula channel yange era bwe mmalako essaawa 2 ku live sobola okuvaako n'eddoola nga 10 oba 9 kati ebyo nga temubigamba bantu anti kati nze ndi mu bibagamba wamma weebale kuba abo bonna abatudde awo babadde ekyo bakimanyi siwulyangako nga bakitugamba kati nze nno nakyevumbuliranga nze nagenda olaba live weggwa ereeta obuntu babulodinga bamanyi n'okunsasula singa mbeera nkoze lives bamanyi okumpa target nti singa okola live emirundi 12 nga tebagi how do they say nga tebagi restrictinze sisiza mu glass sisiraze mu nudity nga tekuliko restricted era kisasulwa ne bakugamba singa obeera live for a period of 3 hours osasulwa
okitegeera so for me kyova era nze wemba ntunza client wange mugamba ogenda kufuna YouTube yaffe ate YouTube yaffe era nga buli kanaku ya Sugar and Faye tugenda kuwa YouTube yaffe tugenda kuwa TikTok yange most times kati abasinga bwe babeera batutesendeza ba client akanda akola video nze nkola ne guest appearance nenzija mu kifo kya client kyovola abantu baali tebakimanyi nti nno I can act nenza ate gwe first meeting nakugambako nti nsobola oku acting kuba nze waliwo Pretty Katende yantyako mu muzannyo gwe baguyita Hotel Drama Series just nali nakawere nga nkwataganye ndaba ntekamu nnyo transport nekigaana but nali awo nga tonnamala na value ya sente nayagadde nnyo nti kati omanyi value ya sente okitegeera so that's how you get to know my nina skills impitirivu ze nso otambulira ku mikono paka ewaka nkutidde ggwe omanyi bunene omuntu abaana bebakolanga ku ssomero nze mmanyi obbukola 180 enjikuba nina skills nyingi ze mutamanyi nze kyova nabagamba before I release this song nabagamba mumpandiikireyo mwe kyemulowooza kye sitasobola kukola nga tekiri obusiini muwandike nti Sugar can't do this I prove you wrong so that is how I've managed to get these clients ate mukama anku because nze bwe nfuna emirimu olaba mama wange juzi twagenzeeyo okumulabaye omanyi bwe nage disturbed ngendako wemba nkukubiddeko lusi nengendako ne wakekiweka nenjogerako naye nangamba nabadde wano nempitako waneno mu kitabo kya Katonda nensangamu bunooti bwe nawandika nga mpandika ebintu bye nali nsaba guno omwaka n'agamba wembiraba ebimu nga abikuwa Katonda nsanyuka wembiraba ebimu nga tabikuwadde nga nzireyo nga mugamba naye kakati kikyotegeeza kubanga omwana yakusaba dda lwaki tomuwa ebintu bye yakusaba maama agenda namuyombesa namugamba mbadde nsaba obeereko serious omwana yakusaba nti kino nakino guguno omwaka guli mu kuggwako wadde nga amwebaza ebimu byabankolera namugamba twongeremuko ku maanyi wetuukira mu 2026 omwana omu ebintu byabakoze eki kati mwe muli eyo mutambuza erinnya lyange mu masabo my mother is praying and I don't just have one mother okitegedde nina emikwano ali muzungu bagenda e Mecca ne bawandika erinnya lyange ne baliteekayo gw'otutta erinnya lyange you see oli musabo olitaddeyo wali alitaddeyo kati gwe kyova olaba olowooza ndi mulogo nnyo kubanga oli kulwana n'ekintu kyotajja sobola kulwana nakyo otegedde ekintu ekyo okitegeera tekiyinza kukola emirimu gyange ze buli mulimu gwenfuna nzirayo ewa Katonda ne mugamba nsaasira nze sigenda mu church I don't go to the mosque siina wengenda tekayo kimu ky'ekkumi ekimu ky'ekkumi ekyo nkwata ezo ssente era wonnege gwe owulira nga nkubidde neggamba mama kankuteereyo kko waneeno ekimu ky'ekkumi kyange yo gye kigenze kigenda waffe mpaako maama wange Faye ne mwokyayo abantu buli gwendi naye awo n'asanyuka kati ezo nazo zivudde ku zaakalango kanzikulage babadde bampa installment aba AfriFresh bebaani ate abo AfriFresh kati tosala butungulu kuyingira mu maaso bo bakusalira obutungulu ne bakusalira ne babikupakingiraye mu disposable plates ne bazikutuusako nga ebirungo byonna bisaleesale wakyali ekyo tugenda okukola bakutuusako ebirungo nga bisaleesale ebirungo bajja babinsalidde yes sikyakwata mu katungulu yes eno paka ya carrot eno ya bell peppers eno ya cucumbers eno ya butungulu eno ya garlic buli kimu n'oba oyagala fruits nazo ne bazikupakingira kankulageko wano ebifaananyi naye nange tugenda kweyagala e Kampala wano kankulageko wano ebifaananyi kati babadde bava kuwa kasente kaakano akasente kaabwe simala ne Lufeeyo oluwadde kaakano akasente kaabwe kali kaakano installment yaabwe awo nenkuwokyayo mama wange ali ku lunch kubanga onsabira ate nfiirawo kati ngwa naawe mmwe sibata so kati nze kati awo wenteka ekimu kyange eky'ekkumi abaana bamanyi okujjako ku live oli n'agamba I think I used another phone to record the fruits
omanyi kati essimu zimpitiriddeko byaka biri mu 15 kati so omwaka gwe gy'oli amiina kati ate sira kye nnebaliza mukama mu bulamu bwange mami nga kubeera nti bakama bange bo bennyini bakiraba nti okoze ekyo kirungi nnyo omuntu oshageera okumanya nti okoze mukama wakwadde omulimu n'agamba naye shuga onnangidde weebale batuuka kati nga tebasasula omuntu gwe walanga nange neŋŋamba omulanzi kati nakatandika okukola ne Mulangira Interiors nabadde njagala kubuuza ali atya badde noonya muntu gwe mpagira mu furniture mulungi nnyo ayina ali imported nowa wano anjagala muntu alina bintu bitegeerekeka nga tusobola ogenda ne tubirambula he has very good things ebintu bye birungi ate like alina work relationship ennungi ate ekirala kale si mu bubi sisosola madiini olaba sisosola mu madiini but I feel satisfied okukola n'omuntu nga musiraamu normally like amazima gaba mangi nnyo oba ina kyenjagala obbabuuza naye nga nakibabuuliza mu gundi yammwe akantu kengenda obbawa naye ng'ongenda kukabawa naye mujja kukawulira yes ka disclaimer so me I'm satisfied with this year and I can say nange njagala okwebaza omwaka guno nakulabanga ng'oli talented nga ndaba you're wasting a lot of time ku bintu ebimu naye teri kyensanyusanga lunaku nga ndaba olina olanga mulangira simanya eno olanga Crown Japan leero olina omuyimbi ono gwokolera kubamba nkimanyi teri gundi gy'ogenda tuula mu challenge nga tewali ssente kati ndabira ddala account olaba omwami wange yansasula njagala kumanya financial discipline yo ne financial discipline nayo yatereera ogamba nti at least 10 kanditeekeyo yogera financial discipline ya I have 2 bank accounts nina Equity ne Centenary Equity giveemu kiwedde jayo sente zange mu Equity jayo sente zange Equity gijjeeyo jayo sente zange tomukkiriza kugulawo account mu Equity Bank jayo sente zange okitegedde bulungi nnyo sente either mugende mugulewo mu Standard Chartered oba mugende mugulewo mu I&M Bank, Bank of Africa ne mu Stanbic zonna ezo bbiri nga bw'ozoogedde genda oggyeyo sente ze one day my daughter is going to be here crying because I have a lot of people crying with Equity Bank. We cannot risk our own to see them. Ndozo kya discipline eteredde. Okumanya discipline eteredde. Kati ngovudde ne kwezi nina ne saving box. Balance waba wa kinusu agwomo. Bannange. Nina ekicupa kya Renzori kinene kya kirimu binusu. Ennyambala yakanga wali. Nze gambye efe bazadde abasanyu. Era nagambye omwaka guno nga tegunnaggwako nja kugulirayo ekirabo. Yakugula olugwenga lwa bbeeyi naye nga luwanvu. Sina buzibu. Kongoye nno empanvu kati nno kwesiva. Simanyi nno lwaki. Nkulaba nonyumira n'empula okufa. Naye waliwo akyannemye. Wayambala empale empanvu nga yesiba bandana ku mabeere. Amanyi no bakwasaako mbu yesi private party y'ebbeere. Nja kumukuba. Lwe namusanga akikola nja mukuba oluyi. Namusanga akikola. Naye but you guys, I'm so proud of you ne Faye. Mbalaba omwaka tuguyiseemu. Yes, omwaka muguyiseemu. Kale tweriddeemu nkwe. Nakyagadde ekyo nakyabye. Naye ente nkimanyi you are fake friends. Yeah, by the way that we are proud. When is our anniversary? First, right? March 7th. Lwe mweraba. Yeah. Ebambi. Mugenda kati kola mutya ku 7th March. Kikigwe oba kutwale ku Maldives. Where do you want to go? Mutandikize wano. Mama speed nga nnene. Speed nnene musoke mulaba munambala ko. Soke mutwale jinja. Mutwale jinja. Mama nkutwaleko jinja, kutwala Kingfishers. Jinja luddawa. Omusajja akubuza akutwalayo okula munno. Buffalo lonjo okusula lunaku lumu 3 kunya. Kiro kimu. Anti Faye ngoma tugenda berayo kiro kimu. Nedde ezo sente sabakkiriza zono nanga wendi. Kale. Mugende mu hoteli y'emitwalo nga 37 era $10 olunaku. Mulye emmere mwegende mweyagale mukomewo wane Kampala. You're not even supposed to spend more than 1 million. Ngenda kukolera ekintu kye bakusindikira bbiru. Tugenda kuweereza. Naye okoze bulungi omwaka guno. Onkoze bulungi bwereere. Era I'm so proud of you. Abantu bakumala mu maanyi otereereza ddala sugar.
Sugar wa 224 si sugar 225. Ate nga nkasa 226 bannaye. 226 togenda kuba mulala. Njagala Mukama 226 akuwe ssente. Mwongere okweyagala n'omwami. Mwetegeere. Omwami naye annyikire naawe nnyikire tubawoowe. Ekyo kyo weekiri. Kuba njagala babawoowe. Ekyo yate kati kadalo eddiini wegikkiriza mangu. Kati tewali kye tukubanja. So kaakati next year omwaka ogujja kangudedicatingire ebba wange gugenda kubeera 2020 Lovins. 2020 Lovins. Teeka ddembe. 2026 abakola award njagala ofuneyo abantu abakulumba osirike. Njagala nga mu bigambo bwoba ovuma omuntu temuliimu kyonna kyesittaza. Omanyi nina omuntu kankunyumiza akaboozi. Nina omuntu gwe nabadde tukoba ebintu byo. Nangamba sugar aliwa tabeera internet. Ne muweereza. Kati nze nalonzeemu kali ng'osaba buyambi bwa Jayden. Mwana ow'empisa mugamba waali awo wuuyo mwana muwala wange. Kati amala alina omukulu omulala gwali naye batudde balaba. Kati bagaaka basaakinga akalala ke baaguddeko mwana wange. Nze kennyini babuze gamba oyo mulongo we. Nebaga si watyo bwabeera. Kati obako atani ya mukyala. Mama kyokola mukyala omugambye. Muga si watyo bwabeera oyo. Mwana mulungi nnyala ne bagamba next year atagenda kuba mulala nnyo. But you're a very good person. Kati mpoziko. So omanyi I went through a therapy for my anger management issues. And the therapy taught me to speak out. That is the way I can loosen. Okitegeera. Singa mba omuntu alina okunvuma nsirike. Kiba kitegeeza nnyinza omusanga ne mukuba. Oba kiba kitegeeza ngenda kukusiba. Tandikako kukusiba. Nga gye nkusibira nkulayirira nti tovaayo. Tandika kukusiba. Obuzibu bw'okusiba obwo obulaba. Anko tuwe ku SC. Obuzibu bw'okusiba teekako SC ya maama wange. Nagigula SC. Nagula SC yange. Nagula SC. Obuzibu obuva mu kusiba obwo abantu kale saagala nnyo balaga oba good side yange. Njagala nnyo nga mundanga ndimbi naye obuzibu nina ekisa. Bw'omala omusiba ate owulira ennaku. Kubanga nze nakafuna files z'abantu ziringa nno nze sibaloopa. Kanso wange tayagala kintu kindiko kikyamu kyonna. Kanso anifa. Okay. Anti kanso anifa yeke nyini yakuweereza ekibaluwa kiba kuntu. Omukyala ge nasanze nabaddewa naye nga kyewabaddewa nti wabuvunaanyizibwa oba kitongole ekyate we nabadde either judiciary oba ku poliisi. Ngamanyi. Ng'akwagala okufa nga ye agamba ebyo byonna ebikwogerwako tayagala mmanya. Ye yamatira muntu. Alhamdulillah. Ne mugamba mukwano Sugar omumanyi. Nangamba Sugar oyo omulaba nga bw'ali gwe njagala. Kati abantu bakwagalirayo. Kanso wange tayagalira ddala sitawana yadde mugamba ekintu yamanyi n'okumpeereza emisango n'agamba ono omuntu munoonya nsabako ku ngeri gye nsobola omufuna na delivering empapula zaabwe. Kati nze ekisa kye nnina olw'amasimu agankubira abantu abambeera okumpi banaye Sugar bannange bankubira era mu kuva kunkubira y'ensonga lwaki amaanyi gakka. Naye mu byonna bajjemu omwami waffe bintu byabwe. Okitegeera. Naye nnina gwe ndiko nga sigenda kkuta. Ojja kumpulira. Ngenda naawe guno omwaka oba ogujja oguwunyiriza buwunyiriza. Oyinza obutasukka simanyi. N'essaawa yonna waliwo breaking news. So kati Sugar mukyala mufumbo agenda tunyumizaamu 2025 obufumbo bugenze butya. Nze nno balinga bagamba nti nno obufumbo buzibu. Me, I didn't know. By the way, that's why I was being a side chick. Kati bana side chick association. Weri. Ani agikulia fei kati? No, kati fei ya reporting ngamba. No. Side chick. Kati labayo. Me when nali nkola association eyo. Sajikola ntino nali njikola nti inze oba Luganda has gone. Sajitekawo with a motive of driving people away from marriage or anything. No, I just wanted people to know. Side chick in pisa. That is one. And actually, I wanted people to know
nti you can actually be a side chick and not have problems with a official wife. With the official wife of the man. Siteka nti mulina okuba nga muyomba mweralaase era nze kasana mubba ne mutwala kasana. There is no such thing as that. Ate abasajja baka inze nabagamba waliwo there's a certain couple I know. Omusajja agamba omukazi bannange omukazi mbeera naye lwa bizibu ate lwakuba nti no yazaala oyo omwana tabakuba oyo omwana nze saalibadde naye kati ninda mwana akule okitegera mu process y'okulinda omwana okule n'afunisa ono omuwala olubuto walumufunisa olubuto lw'omukyala ali ewaka lwali lukulu okusinga olw'oli side chick okitegeera that discipline is bw'obanza ontadde ekyanja ng'oli abeera munyonyo buli omu abeereko mu leeni ye side chick talumba ono tolumba mukazi w'oli wakubira essimu n'akuvuma bw'aba akuvuma ennyo nnyo nnyo tomuddiza because lugenda kuba lutalo ekirungi okima olusi bakuvuma bba walina mu kiyiga anaaba kati oyombera ki nze bw'onvuma nga bba wali mu kiyiga anaaba sikulinaako buzibu yakugamba kale mbitegedde nja mugamba kalali wakwegayirira wanegayirira envira ku musajja waliwo omukazi yannegayirirako bambi yampita naawo ontinda yankubira nangamba nsaba kulaba yali wampisa teyayomba but there are those women also nga bakuwa ensonga eta musajja we najja nanyonyola nangamba olaba oyo musajja nakola naye kino nakino nenkola naye kino nekubya empisemu ebiti nabikunyonyola nga muga Katonda newe yali badde ggwe tewali yagadde newali bamwanawo newaba ggwe kiyitamu era n'omugamba ekyama omujjukira there is that sagala wenna ayogera number plate bajja kitegeera naye yajjangawo ku radio buli omu n'asasamala era namugamba mukwano don't come back wamutabambi n'oyamba omukyala w'ewaka kye wali oterezaawo association oyigirize baside chick we balina okweyisa naye side chick olw'okubanga bamuwaddeyo emiliyoni emu yeerabidde nti oli omukazi asula n'ebyapa okiwulira ya negotiating nti katugule egindi oba tugule egindi gwe ogenza omwerekeddeko lambula ettaka lyamugjawo oba kitegera that was the motive behind it. That's why I didn't appreciate abantu abali newly wedded okubeera nga banjasamira nnyo olise baside chick bonona no abakazi tuli bangi kyova n'obusiraamu bugamba omusajja oba olina obusobozi funa abakazi abalala bameka kati amososo omukkiriza bw'aba alina obusobozi olyoka okuba ne mujja yes sagamba waneno bajja bange tukole WhatsApp group saagala nze baana bange babe nga tebagenze ku ssomero baana bo baliwa abaana tugenda kuzaala ndi mukugamba in the near future because mujjange tagenda kujja kati wanabazze oyagala omumanye mumanye ate abeeko ne gy'abeera okitegedde ate abaana be sibalinaako buzibu just obuzibu bwe nnina siyinza kukulimba nti nno nsobola okulera omwana wa mujja wange akuze abaana be nkuze abange because why am I instilling discipline into your children bakuze bubwo bwenzaala tojjagana Amos kuwasa n'aba atuuse ng'alina obusobozi bwe Sugar is 1 in the million ye mwetegefu okufumba n'omukazi yina gwe banaaleeta ne bateekawo omukazi okalaba kakaana nagamba kagala bba wange kati kankunyumiza olugero lwa Amos ne Faye ate Amos leka nkunyumiza olugero lwa Amos ne Faye gwe leka nkunyumiza olugero lwa Amos ne Faye Amos manager we ng'amuleeta ku National Theatre nga toliwo tuliramu real time with Sugar and Faye olunaku ng'azungazunga nga nsigalawo nzeka ku National Theatre anko sigo yakwata akantu Faye oyo ng'asiima Amos nga yakamulaba nga yakamulaba bwati n'agamba bannange anko wemba nimbogama nti nimba nagamba nemwimbi nalina mulungi banemwimbi awunya bulungi namwahaga namulwamu bane nga tasobola kubeerawo waatali ne wajja manager w'omuyimbi Byrons nagetinga confused nga bombi balina obunyama bombi balina enviiri bombi baddugavu kati nabeeraawo ng'ali mu sweat of kwagamaya era nafuba okubira Faye pass wallahi interview genda ogirabe era kimbibiri nga mugamba omukazi omulungi nga Faye womulaba nga muddugavu kati nno nga guest ye agamba nga olaba nga bw'oli omuddugavu. I want to give you 100% on your hygiene. Owunya bulungi, olabika bulungi, your hair is organized like byonna biri ku mulamu. Kwegamba naye era bw'olina okubeera mu nsi oba weetega
ng'otera nnyo okwagala bimmami. Gwe nandyeteze naawe oli awo totegeere kasikulabe omusajja ogenda kumuddawa Amosi. Omusajja kati omukazi takyabawo omu n'omusajja takyabawo omu ekyo kimanyiddwa amasi ekyo. Omusajja akimanyi nti aliyo yekka oyagala mukola oti. Ate n'ekyenjawulo ffe waffe balangira bwe tusimba tetusimbula. Nakola aba comment section bagenda kunzita. Singa tumala ne tusimba we teri kusimbula. Totiisatiisa musajja ng'ama baby me I'm here. Bwe mutyo bwe mbawe essuubi. Kati olimu wadde ate bambi fe yabadde akwepikidde abadde akutegedde. Naye bambi ekyamazima bambi webale kwagala mwana oyo. Ne mumukiraba nti mwagala. Ayagala aba atya? Yalonda boda nga kuliko n'omusaabaze. Elementi, omusaabaze, jacket. Full pack. Yalonda. Omutegera mutya nti mwagala. Otegera otya nti mwagala. Gwe omukazi akwogerako mu bantu omulala n'omubuuza n'atamattama ebigambo nga bino gwe funayo banno bonna neffe yennyini oyinza omubuuza n'asooka atamattamamu. Affe yanti ali disorganized era bayagala Nimrod enkya yagala JPC Duli yagala Fikigaza kati wuuyo naawe yakusiimye. Ate nno nga tonaba kujja yasoose kusiima manager wo. Naga Byron's. Wamati wamulabe producer? Kati kitegeeza olina ekyenjawulo. Ekyo kyennyini ekitegeeza erinnya kasukaali awo. Era ddala wakutanywereza eddala bwayo. Amusimbulizaako ku executive media onvuga speed. Okimanyi nti no kaakati interviewer yalifuka interview. No, anti bw'osanga omuntu ng'ali free naye nga muli mukyabalabi mwenna abali ku executive. Nze Amos Lovins, Mr. Black. Ngera bw'ondaba. Abalala bagattako kawoomera w'eddoboozi. Annaye kacanga nepanka nawe bampendulidde. Mr. Black. Nenga kirungi nnyo lwaki wayita Mr. Black? Musajja muddugavu and proud. Just like I decided to be Black Sugar. Of course. Nze ndi musajja muddugavu ate ndi muddugavu biri ebyaddala. Ndi muddugavu. Nditeekwata mu kizigo. Siringa ng'oli omwana oli omwana. Wama nze mpozi nyimbemu akayimba ke. Tomanya yerusa ama producer. Tomanya mvubuka ye. Oli musajja oli. Nedda mwana nedda namuwaayira. Mwana nedda watu bwe yakula. Bwe bagamba. Waliwo oli musajja mukulu. Guest yali eyo interview jeri wuyo producer. Interview eyo okazi. Eyo interview jeri. Wejeri. Amakulu Amos teyatunako yadde ku feeyi. Nkugambye nnafuba. Yadde eddakiika. Ne mugamba feeyo no nga bw'omufunye bwoti wano oli mmaka gaffe kati nze olwo mba mulamu wo. Jjukira olwo nga na relationship gye nsiibula. Ne mugamba naye tonyonyonera obufumbo. Wallahi bilayi taleyo interview jeri. Nakubira fei pasi era nentuka kitsa netula nokwetana ngamba naye baby bino bya content on 14th of May ku birthday yange. So wali wetigonyola n'abasajja. Era omusajja atuuka okgenda fei na katobuzi bwa fei ali confused. Buli mwimbi gwe naletanga gwayagala. Tasalawo. Sikulimba waliwo ono mulezi ayimba tuline Adamu eno ndine Eve eno yaline Kibala. I'm forgetting the name ateka JPC yamwagala. Agambye ote yamwagala. Mukwano producer oli muleke oli omwana muwala omumanyi nti okwewakana kwatudde. Producer wuli tukolera abantu. Naye Amos yajja ne manager bonna n'abaagala. Yasoka nayagala Amos. Jukira Amos awunya bulungi. He's all like muddugavu ebirungi. Ekirevu ate feeyi ku kirevu. Weyamukwata bwati namuwahaga. Era temanyi walireetwa akasajja akaavu ndimanya ayagadde kirevu. Weyamuwahaga bwati yawulya nga nagaba neshuga omusajja awunya bulungi oba nsigale nkola interview naye nga alina gy'alaga interview eri. Kati nembuza Amos lwaki yayita Mr. Black n'agamba olwakalaye kati nemugamba nange munaye bwe batyo bangambanga ku ssomero kyova nze nange netuma Black Sugar because I'm dark and I'm a sweet soul. N'agamba era nze ku mukazi omuddugavu kwese ngamba kati nga wolaba kafeeyi n'agamba era nga bwolaba gwe nga bw'ofaanana. Era n'ayogera ne mu interview n'agamba bwe nsimba nno sisimbula oba sisimbulwa oba there's that Luganda saying
mwebiri byenjogera mwebiri mu interview nze nali musimidde omwami kati byakoma wati baddamu kwogera anti omwami yali atandikirawo omwami yaliyo bangamba wagikola togikola yeyo interview gye nkugamba omwami oyo twali twemanyi already ngatakwanangako nga bwe munabeera nga olaba kati nga tuli abakozi b'akantu ye naye ng'omuntu yes asobola okuba ne interest but you're not saying anything because probably they are seeing you with another man kubanga nze bwe nali nkyali ne ex wange namwanjulira Amos nga zze ku radio yansangawo kubanga baba ebyo biseera yali antutte ku mulimu ne beebuuzaako nkumanya ate bw'oba olina omuntu gwali oyagala okutijja okitegeera kati yensonga lwaki ndooza yali tayogera n'endooza yatuuka n'amiira pini kubanga yamalako ennaku zaali wiiki nga 2 nga tava ku radio ne ŋŋamba banna posita twakutayako omulundi gumu ng'ojja buli lunaku ng'ali amukyaza olwo yajja namukyaza ku radio there is a show I produce bagita Talanta presenter teyaliiwo presenter atabeerawo ngituulamu njekolera ne olunaku nze yaliwo nenjikola enkya ngenda olaba ng'omukulu akomyewo ku radio konza ate leero mwanti twali tuzze nga twagala otukolereyo challenge ne bampa ssente nenkola challenge nenkya naakomawo ate buzibu ki anti twali tuyitawo nga tuli eno nti tugamba tukuletereyo lunch konze neyanziza kati nga nze jjukira Major we are close with Major ndowooza oba Major abatambula n'omuyimbi we n'amugamba tugende nkebere ku kisista kyange kishuga kumba omuyimbi anoonya ngeri zaali wiiki ng'ezo bakwanira mu wiiki 2 no ngamba zaali wiiki nga 2 ez'okumuddiringano tebakuvaako tebakwadde waazekisa ngajjangajja then he otakimanyi nti oyina omusajja ng'akimanyi kyova ntera bagamba nti bw'aba yasibye kwagala muntu kumwesibako sebasa okukugjayo gwe Amos yakwana omukazi ng'ali mu bufumbo omusajja asobolera ddala okukwesibako n'omugamba ndeka nakwesiba kuba akwesiba samugamba ko ndeka bwe buzibu tewagaanako nange enseno sabo shuga teyagaanako saagaanako by the way era they asked me out on dates I went kati ate obuzibu oba si kimeja alabika bbirako Amosi kuba Meja twemanyi nnyo kati Meja alabika amubbirako n'amugamba love language yange kubanga yajjanga akola bituufu byereere n'ogamba bannange papa abeerawo n'agamba tuvugemu n'akuvuga n'akutwala ewa Alan Senior waliwo guy atwambaza ngoye bamuta Alan Senior ali awo emakindi ne mutuukawo n'agamba nyambalira mu luno olugoye baalukutungidde I saw it ku Pinterest n'ogamba bannange ate nga nze ebyo byenjagala ebyo oba oli awo n'akuvuga nno nga muva wakati muna nagimulaga nakutwala ku caramel awo emunyonyi nagamba mbadde sagala leero ofumbe tulyeko wano oba oli awo nga omuntu akonkona nga ajja n'ekimuli n'omugamba olabika obuze nti nedda gwe mukyala Amosi nkumanye ku TikTok atugambye tuleete ekimuli naye shuga nze nange mbadde sinabirabako bino ebintu byo abasajja bonna boobedde nabo Shira yankubidde essimu n'angamba kati mutandise okukola si kituufu muteteetudde okuwulira nga ffe tulinga endogoyi nkugambye muli bulala nkugambye laavu yammwe ennyumira bambi nange ndi omu ku baagala obbalaba era ejjo nze omu kwe yabadde alaba omukono gwammwe nga muguliraanyisiza abaana beekubye 3 nenzijukira nti eya Shira yagikulukuunya baakuba mu kimuli eyange tegenda kugenda bambi katayika yabalabye n'awulira ennaku nga jjukira ofuna obulumi bwa 3 n'obulumi bw'okugijjako ate remove erabika eruma nnyo kuba ensinika gye basinikamu amannyo ku remove si yemu n'eyawano nga bateekako 3 naye kati gwojja kufumba nze sisobola jijja kati nze leka nkugambe nze naye walina omusajja ayina gwe wali wekubidde 3 noteekako erinnya nedda ono yasoose waliwo ensonga kati leka nkugambe maama nze woba ojjuka interview zaffe enkadde nayogerako negamba amawoman nze mukazi buli musajja gwe yali deservinze sigenda sobola kujja bannyonnyola nnyo naye abakulina bakimanyi kati nze leka nkubuulire dadi yandwe nabadde njogera naye eggulo manyi he's also my very close friend ku ssimu naŋŋamba mpa omusajjawo munnyonnyola eshuga yaani alabika tategeera kyafunye olaba mikwano gyange emirenzi bamanyi ginfunamu naye ate olwo gwe omusajja nga gwe yeebaka nange
n'amugamba oyo shuga gw'ofunye tomanyi era n'aba mu maaso bw'oti buli lunaku ogambe Katonda banne bali kundeetera mukyala kale ate olwakuba nti nange omusajja gwe nafuna mwebaliza Mukama buli lunaku omanyi buli lunaku musajja mukkakkamu mulungi muyonjo amanyi omukazi kwegamba obeera n'omusajja ng'owulira ewaffe tewaliyo bineeno mbu gwe mukazi gwalina okwoza ebintu gwalina okwala obuliri mba ngenda okumaliriza mba nvudde mu buliri nga kati leero nkedde kukola my skin care routine mbadde nkyakola skin care routine ngenza okudda mu kisenge okukima engoye nga the bed is laid did he die tafudde okitegeera otegeera ekintu ekyo okitegeera n'agamba mama let me do coffee for us tafudde naye olina omusajja kankugambe mami ne mu bulamu obuddako ebintu n'afumba n'ayala obuli tafudde gyali amusuuli wali tuli naye tafudde kati osanga omuntu kampi bwe kati akasajja kalinga kufulu ne kakuleekaanira mukazi gwe oli mukyafu lwaki okoze kino lwaki never tafudde amusi tutambudde naye anti papa amanyi n'okunoonyeza engoye zemba nyamba n'agamba njagala oyambale n'engatto n'agamba put on these sandals oba oyambale closed oba okitegere nze naba zino ze zimakingira kuno by the way ye stylist wange kati webibanyiiza byennyambala yabikola and I'm not willing to change my stylist stylist wange simuva kuba ne wengenda wa Alan Senior mugamba mukazi wange njagala ayambale bino ate alina engeri gyampitamu n'owulira essanyu agamba atya mukazi wange ownership naye otambula n'omusajja ne mutuuka mu bantu n'agamba banaye dai ono nno kyali wange okitegeera nze wampitira kyaliwo nfukirawo kyaliwo mu bakyali babo booli nabo mwenfunira bba wange mweyo eddakiika kasatuke wantu n'ogamba meet my friend Sugar I become your friend and get a boyfriend from there era weekanga nzizeeyo na munno nga sisobola kubeerawo waatali because why are you calling me your friend ate ng'onsaba sex why are you calling me you sleep with your friends Shegeza wodamu nekusanga ne Faye nongamba Faye is your friend Shegeza you also sleep with her I have to nino kubanga yenze katola olaba bawanga bayogera ne mama we namweta mama nga bwabadde agambye tekikyuka ye kati mwatandika mutya okubanga akuyita mama like I don't know but I think it is just simanyi when I love someone so much and I adore them I call them papa usually if you realize kati naye bw'aba ayagala nnyo abantu abayita mama ampita mama oyita mama oba eddala akuyita ki obunnya bwonna kati kino Faye kibalekawa nze simanyi daba kubanga nze mu bulamu bwa bba wange buli wamu wendi kati ku mubiri kwemmuli mu mutima mwemmuli ku ssimu ye ku screen saver kwendi wallpaper za buli wamu wendi ku TikTok ozijjuddeko I don't know if omusajja nakwagala n'ofuna ne kamunguluze n'ogamba mumpe ku mazzi kamunguluze ya laavu enzita teke mumpe ku mazzi ga lwenzo yago mu dispenser what you will not bina byenjogera tojja bitegeera kuba toli mulala you cannot relate ekagambe you cannot tosa kitegeera kino kyengezaako kugamba naye ng'omuntu asobola okwagala n'ofuna kamunguluze nze kosajjo nakuba omulanga ku kalina omunene nayambuka waggulu ku rooftop nekuba omulanga asikali nadduka emisinde amazzi gali wano kati ate olagawa asikali nadduka emisinde bamwita livin yita wano wansi ng'oyavula oyinza yita wano bati ki asikali najja waggulu nga agamba bannaaye mukyala woga abadde ki ne mugamba bawe yoga w'ekizimbe bulawo wano draw eyokubiri omujeemu akakopo yoga w'ekizimbe gwe ne mugamba sirina buzibu omusajja njagadde kambaleekanire nammwe mwe mumanyi gasiya buloolo nze ne mbaleekanira nennaku akakopo ka James oh my god kansanyudde batukolereyo obwa black mazzi temuli mugono
gwe lwaki omira panado ng'omutwe guluma neba tugakutumye n'otuula olinga amaamira omwana munnange ebbawa zino bawani bawafe exiwe naye munefe ekimudibiza mpisa omukazi yena olina obudde bwotuuka oyo ebbaawe exiwe munnaye bajja ewange ne mbajjako akantu buli omu neyeegaana munne bakuwayo akantu iye naye maama bakyaza ku feya naye maama tekalina we kaatuuka kanegesa kapo namba kapo teyakwadde 10 maama mukwano oli wala 5 biganye tekisoboka mwateekako mutwe eki ekisooka twakwata kiro fena tulinga emizimu omanyi gino emizimu gyentwetwe omanyi emizimu gyentwetwe mwakateekayo njagala kajjayo sikulimba amazima lwakuba nti no bakasasujuke video zaffe zonna ziri monetized kyova olaba nkalekayo naye omanyi ono omulenzi woku tiktok azinira mu bisiikirize nazinawo ati nakola ati omumwa bwe mwali ati jjukira ye yanoga nnyo fe yakusinga obweru oli ye muddugavu alimu kati neyesiga obwa white obwa jjajja buluusi ani yali amugambye ani oba yali amugambye mugagala abantu bamutegeere kalabika kaliko ekamuwa amagezi omanya akakala kalina ettimu kankulageko eyo vidiyo efaanana walayi mami otukwatibweko ku nnaku kubanga bannange tubaagaliza omwaka omulungi ogwa 2026 ne guno tusaba mukama gutuyise mbulungi omwaka naye tugenda kuddamu tuguyingirenga sande tugenda mu mbaga ya bad kwanju kukyala batuweereze kwa bad black kati oba leero nyambale twambale gomesi neera tewali buzibu ogenda kujja nange gwoli munaku I got you mbadde njagala fena kakano akantu kankakulage we kafaanana onsekerereko ofe n'okufa mumanyi osiba gomesi baginsiba nze eri navayo nga baginsibye nagulidde ebbina feeyi eryomulugoye lwange olutamugira namugulidde ebbina liri muno mu kiveera terisuka kuli omugole ninga feeyi yali alabika bulungi anti feeyi ejjukira mweru feeyi yalabikamu abataalabika feeyi yalabika tokikka tekiddingana nnyo ate bannange kiwulikise nti yalabika tukomaawo kale tubaagaliza 2026 ennungi 2025 tumumaleko bulungi tusinkane ku Sunday mu kukyala kwa Bad Black. Executive Media. Focus, innovate, succeed.